The Alternative Digital. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digital. Real issues, real talk. This is Digitalk TV, ladies and gentlemen, to this edition of the Mighty Drive show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Today is the 27th day of January. The year is 2025. That means we are coming to the end of the month of this particular new year. But of course, we are also celebrating 39 years since the introduction or the ascension of the National Resistance Army into government. Remember, according to the Kelsen theory, that group of people that becomes legitimate government or that overthrows a legitimate government actually automatically becomes a legitimate entity. That is what happened 39 years on the 26th day of January. Some say it's actually the 25th day of January 1986, but the government that is in power today continues to say that they took power on the 26th of January. That is the year 1986. From that time up to now, a lot of things have happened. We still have the same government, which many people have said this is something that is to some that this government came with. Remember, in fact, the first step by the leader of the junta then, that is Mr. Yoweri Kaguta Tibwabura Museveni, he said that Africa has a problem of leaders who overstay. Ironically, that was the first statement that he made at the helm of parliament as he was being sworn in as the president of Uganda then. 39 years down the road, Mr. Museveni has metamorphosed and has changed some of his statements, and saying that, of course, leaders who overstay in power without the mandate of the people is what he meant. This morning, we delve into the 39 years of this particular entity, this gunmen that came to develop Uganda's. What are some of the pros that they have registered in this time, and what are some of the cons that we can talk about to improve the future of Uganda, and of course, not for only us, but for the generations that are yet to come. I'll be joined by Bigirwa Moses, a political analyst, but also the founder and vision bearer of the Eastern Revolutionary Platform. We talk and much more as we also look at some of the things that are happening in Uganda, but also across the globe. Mbaniriza nnyo mwenna gye musinzidde okubanga mutwekuumira amacha g'olunaku luno. Nze Edgar Mathew Karuhanga nga nsinzira wano erukuli ennanganda Sewagudde Close awasangibwa Digitalk TV oba the Alternative Digitalk TV. We tusinzira okubanga tubaweereza naddala ku mikutu gimukwanira wala. Tubeera ku YouTube ne ku Facebook mwe tusinzira okubanga tubabuulira ku bikiiko bigenda mu ggwanga nga tusuubira nti bwe mubeera n'okumanya nga bannayuganda musobola okuba nga mukola okusalawo okubeera nga kulungamiziddwa bulungi nnyo nnyo nnyo. Mu kutandika awo mu lulimi Olungereza mbadde 39
bukyanga gavumenti eri mu buyinza ekulemberwa omwami Museveni okubanga yakwata obuyinza bwali bwe buti ennaku z'omwezi zaali 26 omwezi gwa Gatonnya omwaka gwali gwa 1986 abaami bava mu nsiko nga bakutte mundu nga balwana olutalo ne baluwangula nga balwanisa Uganda National Liberation Army oba amagye agali awo agali aga gavumenti ekyo agakuddwamu mi Apollo Bote nanga commandingibwa General Oite Ojok abano nno ibawangula olutalo bajja ne basobola okubanga balayira ku parliament ennaku z'omwezi mbagambe zaali 26 omwezi gwa Gatonnya mwaka gwali gwa 1986 okuva olwo in fact nkolo lunaku lwennyini omwami Museveni yategeeza nti ekizibu Africa kyesinza okubanga etawaana nakyo kyekizibu ky'abakulembeze abalwa mu buyinza era kyekintu kyasinziirako okubanga aleeta ne ezimu ku pillars ennya oba empaja ennya ye kwe yagamba gavumenti ye kwe yali agizimbira kwe kwali ebintu nga Pan-Africanism, socio-economic transformation nga mulina ebintu nga demokrasia naye wayise emyaka 39 bukyanga omwami ono akwata obuyinza okuva olwo tewali mukulembeze mulala eyalabiddwa Uganda nga akulembera ine eggwanga era omwami Museveni kimufudde omukulembeze asinze okubanga afuga Uganda okumala ebbanga eppanvu in fact ebbanga president bonna abaali mu ggwanga erya baalifugira in fact ye n'asobola n'okubanga agiyisaamu so amakya g'olunaku olwaleero tutunulira ku gavumenti y'omwami ono emyaka gino 39 gyakulembeddemu eggwanga lya Uganda livuddewa biki byetusobola okugamba nti bino bitunulwako n'ogamba nti this is an achievement omwami ono gyasobola okubanga afuna ate tutunulire ne ku biki ebikyagaanye ebyetaaga okubanga babimprovingako naddala mu kuweereza bannayuganda okubanga tufuna Uganda ennungi ddala so olunaku olwaleero ngenda kwegattibwako omwami Bigirwa Moses okuva mu kisinde ekya Eastern Revolutionary Platform omwami ono ye yakitandikawo naye ate omutunuulizi wa nsonga ez'ebyobufuzi omugundiivu ddala okubanga ye ensonga ez'ebyobufuzi asinze guwedde ogwa 2024 so olunaku olwaleero betugenda okubanga tusinziirako naye nga sinaba kubanga nnyingi mawulire gye mutabadde muzikiriza batambuzeeko ku biki ebigenda mu maaso mu nsi yattu gye tulimu olunaku luno olwaleero kantandikireko mu ggwanga erya Congo wetwogerera nga aba M23 bakakasiza amakya g'olunaku olwaleero nti bakutte ekibuga kya Goma kino ekibuga kya Goma kisangibwa mu buvanjuba oba mu Eastern region ya Congo in fact ye gye bayita regional capital ya ekitundu ekya ebugwanjuba ebuvanjuba Eastern region ya Congo kino kyekimu ku bibuga ebisingira ddala obunene ng'ovudde ku bibuga ebikulu ng'ekya Kinshasa n'ebibuga ebirala naye ng'ekibuga kya Goma ye regional capital ya Eastern region ya Congo so oluvannyuma lw'okulwanagana okubadde kugenda mu maaso okuli intense abaami bano aba March 23 oba M23 bakwata ebibuga ebyenjawulo mu buvanjuba obwa Congo naye olw'amawulire ge twafunyeeko eggulo nga galaga nti nno amagye oba agakutte peacekeeping forces mu ggwanga lino erya Congo zali kuteekawo resistance in fact aba SADC oba mumanya abo amagye ageegatta okuva mu maserengeta ga Africa galimu amawanga ag'enjawulo in fact South Africa contributing Namibia Lesotho n'amawanga ago agali mu maserengeta ga Africa geegattagatta ne gasobola okulawo amagye agaabwe nga eyo era peacekeeping mu ggwanga erya of Congo Republic of Congo in fact gayambako amagye g'eggwanga lya DRC okubanga nga ebitundu ebibadde bigezaako okubanga biwambibwa bannamagye oba abakwatamundu ab'enjawulo ekiwandiiko ekyafulumiziddwa amagye gano ageegattira wamu kuva mu maserengeta ga Africa
gakakasiza nti waliwo abantu 13 abafiiridde mu bulumbaganyi buno bwadde wakati waabwe n'amagye ga M23 ne bakakasa nti aba South Africa 9 be bafiiridde mu operation eno. In fact president waabwe Jacob Zuma wa South Africa yadayogera ku nsonga eno yaye yasayininze ekiwandiiko kino ekyakakasiza bano abantu abalala abafudde okuweza ennamba ya 13 tetunakakasa mawanga kimwe nnyini mwe bava naye kye tumanyi nti nno gonna gaadde magye ageegattira mu amagye ageegatta amawanga g'omu maserengeta ga Africa ageegatta awamu okubanga gakola amagye. So tukyagenda mu maaso okukakasa bantu ki abafiiridde mu njege eno abalala. Naye otwogerera amakya g'olunaku olwaleero omwogezi w'ekiro ekya M23 bakutte Goma era ngaba M23 bongera okubanga balaga nti amaanyi kirabika bagayina. M23 no abatagimanye baddanira ebyo by'eCongo okumala okuva mu G9 babaddeyo nga bagezaako okubanga balwana. Bano nno beeyita ba legitimate Congolese wadde nga abantu abasinga bagamba nti M23 eri backed by the Rwanda People's Forces oba RPF n'amagye aga Uganda People's Defence Forces. Bangi bagamba nti no Uganda ne Rwanda babadde emabega M23 era ng'eno rebel outfit eya M23 bangi bagamba nti no kwebbulamu oba kyewaliise amagye ga RPF ne NRM geegatta ne gebbulamu okutandika M23 okubeera ne vision gye baregistering ey'okubanga basobola okufuga kyewaliise Interlacustrine region. This is actually what you may call a far-fetched theory oba in fact bigambo byogebwa naye nga tewali bukakafu kino eri emabega M23. Omwami President Paul Kagame emabega kaawo jajja neyeewakana eno rebel outfit n'agamba nti no mwawalizanga Abanyarwanda okubanga be basupportinga M23 eno era yakyogera lunwe ng'agamba nti no abantu abasinga abali mu M23 abali mu ggwanga lya Rwanda basobola okubanga baba rehabilitatinga ne babajja mu nsonga zino ez'okulwana ne M23. N'agamba nti abantu bemulaba basinga abali mu magye ago baava mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda era mwe bateeka amakanda gaabwe oba mwe basinza okubanga bateeka amakanda. Era n'agamba nti nno mwe muffe mutuwayiriza bwerere aba Rwanda Uganda yebadde emabega y'okubaakinga abantu abo. Ate nno kino kituleeta wano e Uganda mujjukira emabegako omwogezi in fact omuduumizi w'amagye Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'alaga support eri M23 ye takikweka lunwe abayita n'abaganda baabwe agamba baganda baffe aba M23 abategeeza nti Muhoozi Kainerugaba CDF w'eggwanga lino ate nga ye muwabuzi ku special operations yavaayo n'akakasa nti nno bo babali mabega era basinga M23 ekintu ekyaleetawo controversies endala eggwanga lya DRC lyaggaddewo ekitebe kyabwe ekya embassy oba ekitebe kyabwe waliise atakizibwa we batera okutuula mu ggwanga erya Rwanda. Aba DRC bamaze dde okubanga bakitebe kyabwe era ne bawithdrawing abantu baabwe bonna abali mu ekya Kigali ne mu ggwanga erya Rwanda. Kino kikulaga the strained relationships ezeyongedde ddala okubanga ziggwawo wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Congo. So katuyinza tulaba biki ebinaaba bivaayo naye nga ekigenda maaso heavy fighting ekyagenda maaso awo. In fact aba M23 mu kwogera kwe bakoze mu bwabwe abakwata mundu b'amagye ga DRC ne ba peacekeepers bonna abali mu bitundu eby'Egoma balekewo okulwanyisa byabwe bo kye babasabye baserendering eyo ate byakulwanyisa M23 yegamba egenda kukola buli kimu kye basobola okubanga balemesa abasajja bano amagye ga DRC ne ba peacekeepers okubanga bali mu ekitegeeza nti okulwana kukyagenda mu maaso wadde bagambye nti bawambye Goma tetunafuna mawulire ag'enkukunala gewaligambye 100% agakakasa nti by this morning ekibuga kya Goma kyagudde dda mikono egyaba M23 naye kyetukakasa nti olunaku lw'eggulo wabaddewo fighting naddala kumpi oba ku nsalosalo z'ekibuga kya Goma. In fact twagenza okubanga tugenda okubanga tuweebaka kakakasa kino wadde babuzayo kilo nga 9
nga batuuka mu city center mu kibuga ekya Goma ba M23. So byebyo bikyagenda maaso kulwanagana okwo ate kati baba ba annexinze ebitundu ebirima ekitegeeza nti no M23 etandise okubanga spreading amakanda obanga efuna amakanda enene oba ziko mu kitundu kino ekya Congo. Jukira abalwanyi batono nnyo abazze nga basobola okubanga balwana ne bawangula territories kujja ensi mpola ogimalayo. Abasajja bakakikola mu byafaayo bali babiri. Omusajja yali mu Cuba eyo fenna tumumanyi Fidel Castro ye omu ku basajja abakikola yasobola okubanga alwanira mu ggwanga erya Cuba najja nga awamba mpola paka we yasobola okubanga ali eggwanga lyonna erya Cuba omwami wa Fidel Castro. Omuntu owokubiri mu byafaayo by'ensi eno okubanga alwana olutalo munda mu ggwanga ate n'asobola okubanga awangula obuyinza mu ggwanga lyennyini eryo mwalwanidde ye Yoweri Kaguta Habura Museveni. Yeyeke yakikola mu mwaka gwa 1981 paka mu mwaka gwa 1986. Omwami oyo yasobola okubanga awamba territory yajja mpola ndooza bamanyi engeri gya planning route ye bayita mu Mbarara bawamba Fort Portal West bajja ba closing in paka we batuuka ono okubanga bintu kyabawala ensi ekyo tekikolebwangako bantu bangi, bantu babiri bokka be bakakikola mu nsi eno Fidel Castro and Yoweri Museveni. Kati abalala abagezaako okubanga bakikola be basajja ba M23 Bawambye Goma region sazeeko baba bagenda kati kutandikira kwolekera ebugwanja west oba bolekere mambo awasangibwa ekibuga ekikulu ekya Democratic Republic of Congo ekya Kinshasa. That means baba basobodde okukola ekyo baba bagenda kubanga balya eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Lastly, Mwami Sano Basanjo yaliko peacekeeper mu DRC. Manyi DRC nebonyaabonye nnyo emyaka mingi ng'eri mu bizibu bino okuva mu biseera bya Patrice Lumumba. Obasanjo ono yalwanako ng'akyali muvubuka, yali peacekeeper mu Congo omwo. Ono yali former president w'eggwanga lya Nigeria. Era yakomawo ng'afuuse president wa Nigeria okubanga akulemberamu enteekateeka era ez'okukola peace oba okutegeeragana. Ye Obasanjo mu bigambo solution yemu ndaba yagambye eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ekisooka ddene ate highly ethnic nti nno abantu banjawulo ababeera ago abatakimanyi ne Congo eno ku bunene bwayo ina ne time zones za njawulo budde bwe bumu obeera musaidize Goma eno ekikulaga nti eggwanga ddene nnyo kyova n'amagye ga DRC gennyini aga gavumenti tegasobola kubanga gaadministeringa eggwanga lyonna. So Obasanjo ye mu kulaba kwe president ono wa Nigeria yasaba nti baleetewo kye bayise two state oba bawulemu amawanga bafune eggwanga nga eriva mu bantu mu Vanjuba East basobole okubanga bakola eggwanga lyabwe bafune capital yabwe nga Goma then n'abalala basigale mu ggwanga lyabwe ng'agamba kino kinaasobola okubanga kiyambawoko okubanga kimalawo okulwanagana kuno okugenda maaso. Bino nno tetumanyi how feasible they can be naye nga byebyo omwami Obasanjo ye ge magezi ge yasobola okubanga awa abasajja bano aba Democratic Republic. Banange munzikirize nveeko kaawo mangu ngendeko mu ggwanga erya US. President Donald Trump yalayizibwa wiiki ewedde yasobola okubanga okufuuka president w'eggwanga wana musanvu. Wetwogerera yatandika n'enkyukakyuka nnyingi. In fact yali yakalayira bw'ati yasayiningira executive orders ez'enjawulo. Mu executive orders yasayininga esooka y'ey'okubanga bava mu kitongole ekya World Health Organization ng'Amerika yasayininga ebbaga eri bajja mu kitongole kino ekya World Health Organization. Ekirala kwe kubanga ajjako emisango abantu abakwatibwa mu 2021 ennaku z'omwezi ndooza zaali wakati w'ettaano n'omukaaga Gatonnya 2020. Bano nno baali bawakanya President Donald Trump 2021 baali bawakanya President Donald Trump okubanga ava mu buyinza nga bagamba nti yali abbiddwa akalulu. Bano nno baalumba Capitol Building etuulwamu abakulembeze b'Amerika ab'enjawulo ne bakola ebintu nabe battibwa naye ate abantu bangi abaasibibwa
President Donald Trump ng'ajja mu buyinza mu kisanja kino kye yasookera ddala okukola kwe kusayininga okuteekwa kw'abo abasibe bonna attikibwa ku misango egyaliyo ennaku z'omwezi 65 2021. Trump mu birala bye yakola kwe kwolekera bye yakoze kwe kusooka okuyimirizaamu projects zonna ezibadde zikulemberwamu America mu nsi. Kikyentegeeza mumanyi Abamerika nti mu buli ggwanga mwe bagenda batera okuteekawo projects ez'okujja abantu mu bwavu okubayamba okuteekawo nti ezisobola okuba nga ziyamba abantu abali omwo. Mu Uganda muno bantu bangi abafunye ku nsimbi zino eza US Embassy era President Donald Trump kye yasazeewo kwe kubanga asooka ng'ayimirizaamu ku nsimbi zino okuziholtingamu okumala emyezi 3. Bagenda ku realigninga projects zino according to the policies ezategeeza mu kisinde ekya Joe Biden waliwo organizations ya challenge initiative ng'eri ne debunk basobola okuba nga bafuna ku nsimbi ez'okulwanyisa okwogera mawulire yali project era yali in line with the policies of Joe Biden oba Democrats. Kati ekyo bakikkiririzaamu naye ate nga mumanyi bano ba Republicans ate bo bakkiriza mu free speech kyova olaba nti Donald Trump wakomyewo ne barestoringa TikTok, right? So wabeerawo agendas omukulembeze abeera mu ggwanga z'aba supportinga. So mu gino emyezi 3 mu kuyimiriza funding ono bagezaako okuba nga barealininga ssente zino okutuuka mu biruubirirwa ebya president abaaliko oba mu interests eza president oyo abaaliko. Oyinza osanga Donald Trump yebyakkiririzaamu make America great ng'agamba ssente ze mbadde musindika mu mawanga amalala nga mu kitongole ekya World Health Organization katuzize ku butaka mu America okuba nga beekulaakulanya. Yeyo realize president emyezi 3 tegenda kuba nga efulumya project yonna. In fact nammwe abadde ba applyingira projects endala era mugendeko kubanga bingi ebikyagenda mu maaso wansi wa Donald Trump. Donald Trump ekirala kye yakoze polisi ya America okubeera ne ekikula eky'abantu ebikula by'abantu 2 byokka. Donald Trump yagamba okuva ng'afuuse president wa America, it's the policy of the United States okubeera ne male and female. Tewakyali non-binary simanya sijui I feel I'm a woman but the body is a man. Ebyo byonna yabijjawo n'ebyokuba nga basibira abantu abeewulira nti bo bakyala naye ng'ate ekikula kyabwe ky'abaami ne babasibira mu makomera g'abakyala. Bino nno byonna baabijjeewo era abantu bonna abadde bali mweyo category bonna nga bali mu makomera ag'enjawulo bamaze dda okuba nga batandika okubajjayo okubateeka mu respective prison facilities zaabwe. Bino nno byonna byalininga ku policies eza Donald John Trump ez'omujja ow'eggwanga lino erya America. Mu bya Donald Trump bye yakoze kwe kuva mu ki agreement ya Paris Agreement. Eno Paris Climate Agreement kwe kutegeeragana okwakolebwa mu kibuga kya Paris mu ggwanga erya France nga kuleetawo okukkirizigana ku nsonga ya climate change oba enkyukakyuka y'omu budde era nga bateekawo kino ekitongole okubanga basobola okuba nga badevisinga solutions coming up with resources eziyamba okuba nga balwanisa enkyukakyuka y'omu budde. Nejjuka Donald Trump ono kuva dda yetakkiriza nnyo mu climate change n'ensonga zino yalowooza nti nno bintu byakubalaata tabikkiririza. So n'ekya kye yakoze kwe ku withdrawing from the National Paris Climate Agreement. America gye yali yateekako omukono. Then policies empya zirakoze in fact nyingi naye jatimbwa ono declaring the state of emergency ku US-Mexico border. Ono nno jjukira yaleetawo idea mu kisanja kye ekyaggwa ey'okuzimba kye yayita ekisenge ekigenda okuba nga kyawulamu Mexico n'eggwanga erya America agamba nti abava mu Mexico ne ggwanga lya United States naye ate nga bebakolayo tebiba birungi oluusi ebiragalagala oluusi ne bakola emisango enjawulo agamba kati immigrants tulina okusooka okubalemesa era we twogerera ku national border eya US ne America
yamaze dde okuba nga declaring a state of national emergency. N'ekyaki yayogerako nti bagenda kusooka balekeraawo ekyokuleeta abantu abapya migrants abapya mu ggwanga erya US. Bagenda sooka bakihaltinge bakiyimiriza basobole okukola ku bana already abali mu ggwanga erya America nga bali illegal basobole okubazza baba deporting baddeyo mu mawanga ag'enjawulo gye baava. Ono ye Donald Trump is what you may call an extremist naddala mu eza abantu bangi ggwanga lya America eyo ababaleetedde n'ebizibu nga baba America abakola emisango egy'enjawulo byonna omwami ono n'abyogamba tebinyumisa erya US. So Donald Trump ezimu ku changes entono ze yakakola kata akyalina nyingi zaali mu kuleeta kyeyakakasiza abasajja ba America n'agamba nti agenda gezaako buli kimu kyasobola okuba nga America agizzaayo weeyina okubeera oba we yali kyagamba nti make America great again. Ndowooza zino ziri 35 ziza ku ssaawa 2 ez'okumakya. Ago ge gamu ku mawulire amatono ge nsobola okuba nga mbawaako. Mu byemizannyo Manchester United yasobodde okuba nga ejjayo omupiira gwayo olunaku olw'eggulo. Goolo yaddeemu ku bwereere era kati wetwogerera nga bakubye Fulham. Fulham eno ebadde si ttiimu nno yakuba abadde tebagimanyi osobola ogibuuzaako ku Liverpool ku batawanyiza nnyo ebonyebonye Fulham naye mani engeri gye yeefunira mu first leg babakuba 3-2 babava mabega okuba nga baba wangula. So Fulham eno mani erina engeri gyegifunamu advantage era yasobodde okuwangulawo. Manchester yo naye yakubya ttiimu eya Chelsea goal zadde 3-1 yasobodde okuba nga eggulawo okuteeba naye akasajja ka Pep Guardiola n'obusajja bwe Haaland, Phil Foden basobodde okuba nga bajja ne bawa ttiimu eno eya Man City a win mu competitions ezo ezabaddewo. So twogera Man City yabouncing back okuba nga addayo mu top 4 era ali mu kifo kyakuna okuggyako ne Nottingham akyaliyo naye ekyabadde ku Nottingham mu weekend kyade kirungi. Nottingham ebadde ttiimu nga ogiraba y'amaanyi nnungi naye basobodde okuba nga bagikuba goals 5 ttiimu ya Bournemouth. Ttiimu ya Bournemouth eno ebadde giant slayer this season. Aba Bournemouth bakuba ttiimu ya Chelsea. Bournemouth bakuba new season eno bakubye ttiimu ya Man City this season. Ekikulaga nti Bournemouth tebadde nnyangu kati baabo batuusizaako Nottingham Forest 5 eyaze nti no Nottingham yo teri egundi Bournemouth teri mu kuzannya. In fact ina n'akaana ka Justin Kluivert katabani ka Patrick Kluivert abamanyi abaagulabako kyebanyi kati awo producer wange mukose ba Justin Kluivert babategeera ba Patrick Kluivert kati ono Justin Kluivert mutabani wa Patrick Kluivert naye omupiira ate gwasamba gusingako n'ogwa kitaawe gwe yakuba mu biseera bye. So Premier League bwati wali mu kubanga atambula agenda kukomawo wiiki ejja ennaku zomwe zijja kubeera ndooza around 2 Premier League ajja kuba nga akomawo tulabe ku biki ebinaaba bigenda mu maaso mu liigi eyo. Ne Arsenal yasobodde okuba nga ajjayo omupiira gwe yagujje kwawe ekikulaga nti Arsenal naye ali serious ku nsonga zino bakwatamu mpolampola naye Arsenal nayo mu title contention ekyali jukira Liverpool akulembedde points 7 naye China eggolu lye ya Everton kubanga asamba omwezi ogwo ogujja. Tujja kulinda tulabe biki ebinaaba bigenda mu maaso. From the entire kubanga bawako amakya g'olunaku olwaleero nze Edgar Mathew Karuhanga katumulemu wetukomawo tugenda kwegattibwako omwami Bigirwa Moses okuva mu kisinde ekya Eastern Revolutionary Platform. Tutunuulira mbagambye ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga za NRM ng'eweza emyaka 39. Kino kitegeeza ki eri eggwanga lya Uganda, but generally what is the way forward, and lastly how do we ensure a peaceful transition of power? We talk about that mainly because we have not registered a peaceful transition of power in this country from the time we got our independence in 1962. Tewabangayo omukulembeze awamu ne buyinza nga bumu wa mirembe. Kino nno ki-undermininga demokrasiya w'eggwanga erya Uganda. Bino n'ebirala bitugenda okuba nga tunyumyamu wetukomawo okuba mukuwumulamu. Mathew Karuhanga katumulemu.